Dr. T ow'omuggo gwa Musa okozeemu ate passion omuntu abeera akola mirimu oba corona ekyokubiri mumanyi nti oli mugagga aba munene wali mondo mugagga mondo alina sente Dr. T naisha bw'oleeta abantu abalina sente oyinza kuleeta mondo ate akuba asabula Dr. T Amale n'abakuba nsi mondo Jennifer Fulfiga antya bwe mutya bantya Bobi Wine antya genda obubuuzo baali agambye kuba pengepenga okumpi antya nepengepenga akutya bonna bantya kiri bwekiti nze neeyambisa blame power amagezi gange nabagamba Dr. T watch the space abonna abasama nga twambadde engule Bobi Wine afuse president so nga gwe vice president ekitegeeza abulemi yese Museveni ave ku buyinza yes so Bobi Wine jakasita nze nkikubuuza every time tasobola kumpa vice president nti abagezi n'abagezi babeera awamu tebasobola ekitegeeza alina okulondayo ekifaaji kitegeeza jakasita wabula emyezi Museveni ave ku buyinza era essubi ly'abantu Mukama agenda kikola tugenda kuva nga tulonde mulondaani Honorable Bobi Wine eyakumma kaadi kiri bwekiti bamuli bajja na nnyina nti anti wulira lwaki ofuuka omujja na nnyina nti Bobi Wine yabayingiza kitegeeza mwandibaddemu mu njiga mwandibuuza Dr. T nti nze jakasita nze gundi aneo Derek Katongole ogundi Victor Kamenyi ono wa CBS Patrick Dr. T tubuuli nyiga tya Bobi Wine atitwaka nyiga Bobi Wine obanga tewakwadde kati Bobi Wine kyamukiriza nabagamba mu politics everywhere abantu abaneriggwa mu kabina bebangereza nti Queen tayogerwako bwogera ku Queen the world gets up over you kati Bobi Wine mulina eriggwa mu kabina temutambula bingi bibalumma ne temwandiyogedde si buli kimu kirina kutambulira ku bwokyaga ate lesiye yagamba kimanyi nti yakiyingiramu n'abuuza akibagambye okimanyi mimi bwabanga alina amaanyi n'ababuuza there is a presidential decree a decree is what the president says it's an order lawfully Bobi Wine alina obuyinza okugamba nti kino kibe yandibadde n'obuyinza obugamba nti jakasita anti kati democracy aba afudde democracy bwe yali agenda kuba president ani yamuvetinga tewali omulala amwagala gundi teyajja tetwamuwa gundi ono kana kali ku gundi ne kagaana kali akagenda ne kanona kaadi ekyokubiri nabagamba nti mutambula ne kalimbwe mu nsawo ye Rubongoya atambule ne ati nemba basajja mwe Dr. T Rubongoya katugende mu nsonga z'eggwanga fayejo ante ensonga z'eggwanga ziri bwe nabagamba uliriza kino every mistake you do at a personal level tunenya nnyoko ensobi gyokola nga jakasita so obutawa gundi yali nsobi obutawa jakasita kadi yali nsobi obata yali nsobi naye tebakiraba ensobi gyokola nga jakasita tunenya nnyoko politically ensobi omuntu gyakolebera national wide tunenya ggwanga lye kati whatever mistake people power is doing mukuba baganda nkibagamba every time and you are paving the way for Muhoozi kubanga Muhoozi tannayogera mu mwasami muweddeyo mulina lumbuye mbaletedde ulya balumbuye mbaletedde Bobby ati wulira nyeze mufeepo kale tuli naawe kiri bwe kiti Robert kyogere kino gamba ati Muhoozi nze jakasita gamba nze jakasita Muhoozi talina ntebe talina ntobe efuga Uganda talina capacity efuga Uganda Muhoozi talina Bobi Wine amusinga okusoma amusinga obuganzi amusinga intellectuality amusinga okulumirirwa eggwanga lino kati twebale omanyi bwe twawakana ng'eddambo tonga twebale Muhoozi ye first son mukulu mu magye alina sente tayogeranga kigambo na kimu ate ye mutabani wa Museveni the commander in chief of the armed forces ekyesanyu ebyobukulembeze si byansikirano wetuwondedde Dr. T abantu beyambulidde jakasita njagala ongambe faayo ensonga ttaano lwaki Muhoozi tasobola kufuga Uganda Muhoozi tasobola lwaki ekisooka lino eggwanga si lyansikirano
ekyokubiri kikyakoledde abantu. What moral authority does he have? Jamwe mpala akunaze. Nedda. Jamwe mpala akunaze. Wabanga bavukate katusoka chipota kabina. Kimu jamwe hati ulira. Kiri bwe he's a darling a daddy's boy. We are looking for someone who's going to change. So what has he done? Ayina entobo yandibadde abikola. Twandibadde tumanyize NGOs nga kanaana nga mutabani wa Muhozi yazi. Bobby Wine artist yakozesa yakikozesa. Bobby Wine yakozesa music yakyusa obulamu bw'abantu. He used the music. Ekikuba Bobby Wine kiri eki. Where is Butcher Man? No. Are you with your daddy? Yatuka nayagala yensagulire Butcher Man. Lwaki ogula panti kunyweza economy ereme kuyiika. Kakati if Bobby Wine is genetically and politically mugezi yandibadde Butcher Man yamugjeyo gyagirira n'akaggo n'amuleeta kitegeeza. Butcher Man made a political choice. Kati kambaga. A political choice n'agendeyo. Ate n'okuva mu fire n'amugoba yagenda. People power you are suffering from pimples. Embalabe zibajjudde kati mulina ekibalabe wano ku liiso kya Lubongoya. Oyo Lubongoya mbwe mutambula ne politics. Abaana ba politics ovudde ku ssennyonyo ovudde ku ssennyonyo ovudde ku gundu kiri bwe kiti Bob Wine lwaki abasinga amagezi mwenna bali people power you know omukazi omunyankole always the organization of a woman comes from his wife chovola Bob Cool tali organized Bob Wine lwaki ali disorganized. Yes. Erikyogera mu kamera Bebe Cool. You are disorganized because omukazi ali ddalu. Atamba ku mukyala we. Ulira. Singa olwaleero babyano. Bob Wine taddamu na kusenya mannya. Nkyogera kino mu kamera. Kubanga always omukazi ali smart. Yazimba omusajja ali smart. Ekirungi tagenda walabye obufaananyi bwalaba ku weekend walabye obufaananyi nga bali mu love weekend kulaga nti so tekiriye kati zekyembagamba kiri bwe kiti muyina Lubongoya muyina Lubongoya ebyo ebiyise ebyo bya Museveni Lubongoya muki Museveni munyalwanda Lubongoya muki simanyi Lubongoya muki Muganda babi muki Kenzo Muganda Kenzo si Muganda kyogere Kenzo Muganda kati nabagamba ne Luyonga ene nyindo nga Kenzo nabagamba so mu politics toyinza kwewala tribalism mu politics toyinza kwewala tribalism kubanga ne bapapa bonna baba bayitali nono aliko mu yitali kati nze kyembagamba nti musooke mujjemba labe mu face mujjeeko ssennyonyi agala bwe mu pi tali ku struggle struggle entuufu yalibaddeko banubia neri owokubiri yandibaddeko bakabaaya be bali opulesiti kakati mulebe ssennyonyi Lubongoya simanya zedriga yakava mu ntalo za kkoni anoonya mmere nga muleeta abo ze Dr. T sinoonya mmere sinoonya milioni 10 mind you naye nga Febo Museveni avudde Bobby Wine ku State House ekitegeeza kati Museveni mumukooye awumuleka bire bati awumule bw'omuzoba agende kuba mumukooye tetwagala afe tetwagala akola naye awumule alabe ku ggwanga lino nga waliwo omuntu omulala nga Bobby Wine alimu essuubi ly'abantu ebigambo bino bivudde mu kamwa kange ka Jonathan Mugudwa kansala w'abantu b'Ennakawa LC5 Bukoto 1 Nagulwa ne Nagulu akolerawa ku BBS television y'Obwakabaka bwa Buganda obwakabaka tebwogira Museveni Bobby Wine bumuwagira